buli muntu waali aliko etteeka erimutwala. Amateeka agamu gakolebwa ggwanga waliwo ag'eddiini n'ago ge tweteerawo. Mpozi tulinayo ne insurance ku school fees n'ebyetaago ebirala. Yinsuwa y'okuweerera abaana eyamba etya omuntu aba agifunye? Bw'otuuka akaseera nga tokyakola oba nga tokyalina busobozi, insurance etandikira awo neeba nga eweerera abaana school fees nebawa n'ebirala okubajja oba bato paka ku university wonna. Eyo nayo nnungi. Ne bw'onaatuuka oba nga tokyasobola kukola bulungi oli munafunafu, insurance yetandikira awo. Era kikola nti oli atuuka nga manyi myaka 5, bwe mpeza emyaka 5 mbajjako sikyakola, naye kati awo insurance ale nayo bwetandikira. Biki omuntu ajagala by'alina okwegendereza nga tannasa mikono ku ndagaano ya Yinsuwa eno? Naye bannungi naye nga nayo era amateeka egakifuga kuba nayo tebamu bya bulimba. Ate endagaano bw'ekyuka olina okutegeezaako ku insurance company. Bw'oyinza okuzaala omwana omulala obadde n'abaana 3 n'ozaala owookuna, endagaano eno ekyuse, n'olwekyo ogenda insurance n'ogitegeeza ne bakitegeera oba ne bakuwa empapula endala n'osayininga. Buli muntu alina okufa? Waliwo Yinsuwa omuntu mw'ayinza okutegekera ebiriba ku baana be ng'afudde? Tulina ne insurance ey'okufa nti nno ogenda n'osasula ssente n'ogamba nti nze buli mwezi ku musaala gwange insurance ebirenga esalako $5,000 oba $10,000 zonna ze mukkaanya bo tebalina buzibu nti bwe mba nga nvudde mu bulamu bw'ensi bagenda kulabirira abaana paka babakoze eki oba naafudira abantu abakulu. Ekyo nakyo kisoboka. Mweno gyo biki omuntu ajagala kw'alina okussa essira? Olina okulambula bulungi nnyo family ki gy'olina na bintu ki by'olina, mirimu ki gy'okola. Kubanga kati ng'ow'amagye essaawa yonna aba muki okufa. Oyo tebayinza kumubalanga ate nze omuntu abeera wano n'enkola egyange. N'olwekyo obulamu bwoyo tebulinga bwange. Naye ate insurance eno ekijawula ku insurance endala nti tomala gagisazaamu. Nti omwana bw'ekyusa n'ogamba bino sikyabyagala, osobola kikola kuba sente zizo naye ziri tebajja kuzikuddiza. Awo watya ng'omuntu ayagadde kwetegekera byakuziika kwe ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno? Oba oyinza okugamba bwe naaba nfudde insurance esasule ku by'okuziika, ku by'okwabya olumbe. Ekyo nakyo kiri awo. Omuntu asasudde Yinsuwa ey'ekikanga kino waliwo engeri gy'ayinza okufiirwa ssente z'asasudde kampuni ya Yinsuwa? Ate bwe mukkaanya nti ogenda kuwaayo ssente oba buli mwezi n'oyosa, endagaano eyinza okufa. Bw'obuzibu bugimulimu nti no olina okuba nti no ogigoberera. Kasoosuulamu akabanga bw'oti eyinza okufa naye ng'ate eba nnungi. Byonna wamu mu ggulire lyaffe lye tuyise manya ebifa ku mateeka.